Focus TV ne Focus Radio woyitira okubeera nga nate oyongera okumanya n'okunyonnyoka enjiri ey'omulabirizi Dr. David Livingstone Uganda Ssaalongo bw'obanga oli eyo ku ssimu yawo wennyini downloading Kingdom Media app ojja kugiteekamu awo. Kingdom Media app osobola n'okuyitayo munnange nno n'oyambako ku mirimu gya Mukama Katonda nga oyambako mu kuddukirira obuweereza obwa Christianity Focus Center n'osobola okubeera nga oddukirira emirimu gya Mukama Katonda ng'oyitira ku Kingdom Media app okwo sobola okuweerako obujulizi so nga ate naawe agirina naddala nga ojja ate n'oba nga osabira ku Christianity Focus Center munnange nno oyina omukisa olunaku lumu mwanyi kibaluka balus omulabirizi asobola okubeerayo n'agamba nti kati ku luno ngenze mu combat katugeze mu combat overnight gye tuyina eya Friday nga mukaaga tugenda kubeera n'abajasuwa n'abaprison abapolisi nga be bakulembeddemu overnight eyo kakati awo munnange nno tomanya abayinza okuvaayo wali omulabirizi ku ssaawa eyo mukaaga n'agamba buli ayina Kingdom Media app ku ssimu ye muteereddemu ekirabo so okubeera nayo ovaako stress naye ate oba buli kaseera oli mu abo abagenda okubeera nga bawangula olw'okubeera ne Kingdom Media app ate no obanga omanyi byonna ebijuliko olunaku lumu ne bakusitula ne bagamba nti ginnyonnyole bintu bijja kuba bitambulira ddala bulungi. Ndi ne muganda wange Saul Kalwanga Nyakana wali waneeno Saul Nyakana Kalwanga saidi za busujju gy'aviirira ddala y'omu ku basajja abakwasibwa eddimu President Yoweri Kaguta Museveni okuva oluvannyuma lw'okukkiriza obulungi nti mbutuufu akalulu akabendera keeko yegenze wa bwana Nyanzi Muzeyi kakati nze nange kanzire emabega wa NRM ne bamukwasa ebbendobendo lyaffe eryo lyonna eryamubenda njogera bwe nti abayitireyo wamala bw'atyo yonna n'asobola okubanga abaako ebintu eby'enjawulo byatuukiriza kakati ate yabeebamu abagugulana kati ne mukulu we mukulu Kalwanga mwamutute mu kooti tugenda mu kooti temwakkiriza buwanguzi yakwatira mu ntabwe refali n'atalaba bulungi naye twebaza Katonda nti kyatuyambako okulaba omupiira we yagussa kuba bw'omala okukwata omupiira n'ogussa mu jjoozi n'ogussaayo tumanya bumanya nti kati ekyokukola tukikola ki era nnyongera okugumya bannabusujju nti petition after nga tumaze okulaba gazeti buli kimu kigenda kuba kiwedde obuwanguzi bwa busujju tugenda bufuna si bwa Honorable Nyanzi ng'omuntu wabula ffe tuli ku buwanguzi bwa NRM ne bannabusujju babuuzeeko abalabi ba KTV ate tutandikira eri ebintu byatambudde bitya era mwazzeemu ne mwenyweza mu Wamala region abalabi ba KTV nsanyuse nnyo okubeerako nammwe naddala abeesiimye bannabusujju bannamitiana Kiboga Kasanda Mubende ne Kyankwanze nga nsingira ddala mu byonna okusiimira ddala Honorable Godfrey Dr. Kiwanda Suubi akasimu ye yasinga okusoosowaza Sawulo NRM Secretariat egenda okundaba Honorable Kiwanda yasaayo erinnya ngenda okulaba nga buli kintu kitambulanga bwe nakibala wabula ne neebaza nnyo pate ya NRM yannyaniriza ng'omwana President Museveni n'alyoka ndaba kati ogenda okulanga buli lw'otuuka ku lujjuliro waliwo ebigenda bikyuka ate ne mbayozayoza olw'obuwanguzi bwe mwatuukako ffenna mu Uganda wamu ne Buganda ku Museveni kubanga kyekimu ku byasinga ng'otutaataaganya nga tulaba Buganda egenze mu opposition ne tugamba Muzeeyi nga tuli mu State House nti no ekyetaagisa kiri kimu kukwata nku tuzikumeka akalira akalungi zikale ogenda kulaba Buganda ne tuyingira grassroots mobilization yetulu gye twakozesa abantu 630 ku buli kyalo okumaliriza ebyalo emitwalo 7,200 egiri mu Uganda twagenze okumaliriza nga Buganda nga tuli wamu n'owekitiibwa Hajji Aruna Kasolo minister waffe second member Honorable Kiryowa Kiwanuka owekitiibwa Keke chairman wa NRM Caucus Buganda Honorable Megadde wamu ne ba NRM patriotic candidates ffenna abaava mu kalulu nga tuwanguddwa ne tusalawo okwerekera ba flag bearers era constituency zonna ezatawanyiziddwa zazze lwakuba waliwo wa independent eyazze naye ffenna bwe twegattira awamu twagenza okumaliriza ng'essasi tulikubye mu katimba Greater Mbende twaleese ababaka
17 out of 20 kitegeeza omulimu twagukoze eki mwakoze luli kitabaddeyo luli mwali n'abameka babana mwali nayo nga bana kyabikola mwali nayo Kibedi mwali nayo ni Wali Bashiri ne Hope Gurania bana ngate kiwedde kati sawa ya leero tulina ababaka ba NRM 17 abayingidde parliament kitegeeza yes mu bulungi ne mu bubi mu regions zonna mu Uganda Greater Mbende yasinzo performing obulungi kati kitegeeza Honorable Kiwanda nga team leader waffe atukozeemu omulimu omulungi naffe ne tunywerera wamu twabadde united ffe nga abali mu kusagula akalulu ate ne bafraga bearers ffenna bwe twegattidde awamu nga tewaliwo gamba nti onoonyakako wabula nga mwenna muyimba erinnya limu NRM ne mu preachinga manifesto twagenza okumaliriza nga NRM emaze okuwamba Honorable Kiwanda Godfrey Subi nkutumiddeko nnyo President Museveni omwami oyo ddamu omuwe ministry eya tourism twalinamu vibe mu ministry ya tourism nga tufuna ne ku mpaka ze tutegeka ezisuusuuta ne zituyambako kule ne zireetako ku bantu tufuna ku Kikomando festival ne tufuna ku Chapati festival ne tufuna ku baana baffe bano baserebu ne baba nga bafuna kasente akatunda ebifo byaffe ebyensi Honorable Kiwanda yeetaagayo ministry ya tourism ffe tusinze gitegerera ku Honorable Kiwanda yali yagipromotinga nnyo kakasa musajja oyo n'amala agiddamu Uganda teyinza sigala kyekimu esooka musajja mugezi enkola ye ey'emirimu agatta olasanga nga buli wantu wonna buli muntu Honorable Kiwanda watuula buli muntu awulirira ddala nga ali wamu agase Uganda ne NRM okulaba nga eyongera okuwulikika manyi singa kibaawo omukisa ne gumuddira Honorable Kiwanda jasigala nga Uganda Kasanda Nsamba Patrick yalemeddeyo mu National Unity Platform Mitiana Zake Francis yalemeddeyo newammwe Busujju Kalwanga akyabalemeddeyo Kasanda erina okusoomozebwa kw'oluguudo lwakuba simanyi oba mwakyadressinga naye nze wonna we nayita nga nkola ground wa Kayange Kasanda bagamba okuva emyanzi okutuuka ekiboga lwe luguudo oluba Misaakalulu n'okudda eri tusuubire buweereza ki mu Mubende ng'ate ne Kasanda South amakubo gaayo nayo si nnungi nnyo okutwaliza awamu tugambe nti kati wagenda kukyukayo kyensinga okwebaliza Katonda nti Prime Minister buli w'omulaba essaawa eno alumye ejjiiko okulaba ng'oluguudo olwo lutereera olaba ba contractor wamu ng'atambula wamu ne Minister wa Works discussions tezivaawo manyi era n'essaawa eno emmotoka ku ground gye ziri tetulinga bwe lwali bali mu kukola lubadde lutumenya we tunoonyereza akalulu nga buli muntu akugamba oluguudo naye kati essaawa ya leero kye twabasabye baakituwadde abantu baffe twababuulidde nti ekiremesa obuweereza okutuuka opposition kati essaawa ya leero Mubende eri dominated by NRM kitegeeza tekyali kyakwekwasa ebisigadde byonna tugenda kuweereza abantu baffe naffe ffennyini kati tugenda kubeera mu system munda tekyali kuweerereza ku kabalaza olaba embeera bwe zeetambula tumanyi tujja kuba tusobola bajja tusindika ku ground tukole emirimu lipooti tuzikole tuziweereze bakama baffe abantu baffe bagenda kufuna obuweereza nze bukyanga nnoonya kalulu emyaka 15 kana akalulu ka 2026 kannyumidde nnyo kubanga nabadde nnyina kyembuulira ng'abantu obabuulira the 7 pillars of NRM okuva 86 okutuuka wano wetuli ogenda okulaba nga abantu bakubuuza Sawulo wano tukoze tutya ng'abantu tubabuulira bubuulizi biki ebigenda kukolebwa mu gavumenti mpya naye twagenda okutunulira opposition bonga bw'okubawo oluyimba balowooza kyekyokka abantu baffe ne batuwa obululu so far twebaza Katonda omulimu gwe tusigalidde kuweereza abantu baffe nga tuyita mu government programs PDM yatuyambye nnyo grassroots mobilization yatuyambye UWEP nga tunyonnyola abantu for a model program president jasinga okwagala kati ennaku zino eriko yakoze omulimu gw'amaanyi n'olwekyo kati ku implementinga ebigambo byavuddewo bana NRM mwawero kaminze ensi bambi Mao yatugambye olugi yaluleka luggule n'abalala bajja bana NRM abamu tebaba bamativu nnyo
nga abantu abamu babeegattako kubanga babatwalako ebifo we wandisuubidde nti muna NRM Saulo Nyakana wakoze nnyo n'alaba nga Mubende gye balina ababaka 4-5 kati balina 17 ojja kwesanga ng'ekifo kyate Sibambi yagenze nakyo anti muna FDC yayingiddewo. How do you feel nga abantu babeegattako nga mmwe bana NRM abalala abali eno wakati nga ababeegattako baba n'essuubi ddene nnyo okubaako ebifo bye bagenda okutuula? Kyensooka okwebaliza Katonda nti NRM nnyumba ngazi eyingiramu buli muzzukulu abeera akoze ki abeera azze era nze omu ku baayaniriza Honorable Nsibambi ne ba Honorable Faruku Ntege abo bonna kasita omala otuuka ewa Bishop ng'obadde Bishop Kiganda n'otuuka bw'oti naye ng'obadde musamize kyanseeziza okudda eri Katonda oba omaze okukuba akajji kuba oba olindiridde okuyiwako make mafuta kati oyinza kugoba muntu nti yayingidde ekkanisa yalokose wabula olina mwaniriza naye kye tuba tugamba nti kali akayimba ka Pasita Bugembe ke yagamba nti komaweeka abaali babula ffe tubakuŋŋaanye bukuŋŋaanya bakomewo. Njagala okukakasa Mwami Hazi kando ya Saulo bwe bayakolezebwa nga yakwakira Saulo Mwami Hazi tosobola gizikiza neboboze mu NRM Saulo aba omukisa gwe Katonda alina we yamuteeka w'okuyita yona bwe yali agenda Nineve n'abuzaabuzibwa n'agenda e Talusiisi Mukama yamukyusa ennyanja n'etabanguka n'amusuula ne bamusuula mu nnyanja ekyennyanja ne kimumira kyamuterekera ennaku ezi okumaliriza nga kimutute ne kimuze Nineve gye yalina oteekebwa okubeera. Honorable Nsibambi ebbanga lyonna lye bamaze nga beetooloola bagamba President Museveni mubi baali tebannaba kutuuka mu nnyanja. Ennyanja yamaze tabanguka bwe yamaze okutabanguka kkirizo bagaana okuyitibwa kwabwe kwalina kubeera mu NRM era gye bazze. Kati ffe Basawulo be basanzeeyo ffenna tuli mu nnyumba ya NRM ekirina okukolebwa kiri kimu kutematema buli ono ajaawa obusobozi bwa Saulo Kalwanga nze okusooka mu byonna nze nekkiririzamu mu mobilization. Bwe tugenda mu kya marketing Saulo mbeerako kati atojja sanga Mwami Nsibambi nga yiye mulungi mu mateeka kitegeeza abatalina wanzibikirira munamateeka tasobola kubeera mobilizer buli omu obeera ne docket mwokola ki mwogwa wabula mwalwayo kyekyoka kye tuyinza okugamba nti wakati nga muzze mu NRM kibi nnyo okunoonya President Museveni nga mumaze kugwa mwandibadde munoonya President Museveni ng'agenda okulinnya akadaala mu gw'omwenda kyekyandibadde ekirungi bwe mumala omunoonya ne mwogera ensonga zammwe ku kadaala ng'abalaba ne wano essaawa ya leero mulaba abantu babalaba nga abanoonya ebisiikirize awo okwewogoma wadde ng'obusobozi mubuyina n'olwekyo tubasaba wakati nga muzze President Museveni ye mukama waffe batugamba toyinza kuddira muntu nga yakasiramuka n'omuweerawo obwayimaamu tusooke tubasindike banoonye abantu abalala baagala okutoola obulokozi babayingize nabo NRM omulimu bwe gujja okubeera nga bw'olaba nti ffe twajja ng'ojjidde ku independent NRM leaning bwe bakuyingiza ennyumba bakusindise mu Greater Mubende okoze ne Honorable Kiwanda ye supervisor wo bw'omaze okukunga abantu obabulidde NRM ababaka muleese bameka nti Saulo Kalwanga ne ttiimu yaffe tuleese ababaka 17 out of 20 kitegeeza bwe kubanga kunoonya abantu kujja kulokoka abantu omulimu tugukoze eki tugukoze kati awo tugenda tandika okutuula ne Bishop nga tuggumidde bulungi. Mwina bataano kati bonna bali NRM liiningi era bonna basuubira obuwagizi kuva mu NRM. Speaker aliko Aneta Anitamong Mau yabegasseeko oyo yatta omukago ne NRM tetumanyi gye guli oba omwekusifu gumu waayo n'obwa speaker ate nga ajjukira nti ekifo ekyo Anitamong kye yali mukyalimu ow'ekitiibwa Oulanyah yafa kati Mau naye agikozesa nga campaigning tool na tulina Pasis Namuganza teyeri Antama tulina Wanyoto oyo naye alinayo ekiwayi kye nkozi ono omulala Alion
eyayingiddewo ow'engulu eyo agwoyinza okutagalamuko akatonotono. Bana NRM tebagenda kufuna kusoomozebwa okulondako sipiika ayinza okubatambuliza ekintu obulungi. Omusajja omu yatugamba nti gwe walabyeko ye mwana nze ndi ttiimu Honorable Anita Among kaakati Honorable Anita bw'olaba entambuza gy'atambuza mu Parliament okuva Honorable Oulanyah yafa tatambudde bubi. Ekyokubiri Honorable Anita Among owekitiibwa sipiika agasseeko ku Parliament abantu bangi abajjira mu opposition abazze ne bakyuka ne begatta ku NRM ekitaliwo ku mulembe gwa sipiika omugenzi Jacob Oulanyah bw'ojja ng'ogoberera namba y'abantu kati essaawa nabazze okweyagaliza kya buntu naye okutoola omukisa gubaako ne nannyinigwo. NRM bw'emala okwendoosinga sipiika Anita Among ne Honorable Tayebwa owekitiibwa kati tugenda mu kokasi basalewo ani era nkakasa kwabo abanaaba bazze nti oba bazze bataano President ajja kubatuuza nga national chairman abagambe kye tuba tukola ABCD gojja sobola wano onaasobola wano kuba bwe tugendera mu layini nsobola okuba nga ndi neddira nte mwami hazi weddira ki mamba oli wa mamba kati nsobola okuba nga mbeekuusaako ab'emmamba naye tekinfuula wa mamba mpaka nga maze okukkiririza ddala nti nayingira ekika ky'ab'emmamba jjajja gabunga n'anteekako emikono nakkiriza nti gwe nga bw'olaba Honorable Salim Uhuru Nsuubuga musajja wa mmamba Obuganda bumukola ki bumumanyi naye nga luli tannaba yali tasobola kubeera wa mmamba Honorable Mao essaawa yaleeta omubalira mu NRM era bwe tugenda mu kalulu talina wasobola kukubira sipiika okuggyako nga pati yesazeewo nti tulonzaane eggwe nga bw'olaba omukago gwabwe gwayambako ba Honorable Siranda ne bayingira mu iyala olw'okuba nti baali bamaze okuyingira naye wano ng'okyali kabalaza tekikutwala okusala okujja kuba kulungi buli muntu mulungi naye sofa we tukyayimiridde President n'asonga ku mukwano gwe bw'amala n'asonga nti Mao kibeera fair to be with a parliament ng'edriving wa DP la NRM ye majority. Sisuubira nti asobola okukikola naye bwe kiba nga kibadde kizze Katonda bw'aba asazeewoko okuyitibwa kwe era sisobola kudiscussingako nnyo wabula kyennyina okukkiriza kiri kimu chances zikyali ebitundu nga 9.5 ku 100 Honorable Anita Among okuddamu atwala entebe eno Anita Among atukoledde bulungi nnyo Anita Among biki 2-3 bina ebyenjawulo by'oyinza okusongako nti wanjawulo omukko ng'ovudde ku kyokukunga n'okusikiriza banna FDC okuyingira kaakati ogambye nga ekyokukunga tukijjeeko waawe tutambudde nga President anoonya akalulu owekitiibwa Anita Among n'otamulabawo era waawe President watambudde nga anoonya akalulu Mao n'omulabawo kitegeeza ono ali committed nnyo eri mukama we eyo credit abagikola ki abagifuna. Ekyokubiri entalo ezibadde mu Parliament ebisanja ebyaggwa owekitiibwa Rebecca Kadaga nga yali mu office ne Anita Among wabeereddemu olaba nga Parliament ebadde nzikakkamu ng'okusalawo kubaawo wakati ng'okwekalakaasa ku opposition kwonna kuzze ne kubeerawo ne babeera ku mbalaza ne bakola biki ani akoseddwa NRM tekoseddwa mu buweereza wabula ate NUP nga leading opposition ekoseddwa kubanga yandibadde erinnyisa numbers mu Parliament olwa service delivery zissebuki zissebusi Honorable Mao nga president wa DP eyandibadde n'ababaka 18 mu kisanja ekiwedde essaawa eno yaleese 6 mu Buganda yaleese omu kati amaanyi ogenda gajjawa agayita ba Honorable Sebamala nti mujje munneegatteko ng'ali bw'omu solo candidate kizibu okuyitawo ng'owa kadi ayina ate Sebamala alabika aliko neko kati ndowooza olaba embeera eyo mwe tutambulira kekamu ku bululu bwa DP nze njagala okusaba bwenji okubalira mu box ya Mongo kajja kubaawo nze njagala okusaba bakamu baffe Parliament siga eryetengeredde bwe tuva mu executive Parliament ne judiciary okusalawo kwa Parliament ababaka kwe mukola kukola kinene nnyo ku Uganda egenda okuddako eya 2026 2031 kubanga Uganda gye twetaaga essaawa ya leero yakwebaza bantu
President Museveni kikyatakoze emyaka 35. Onyumirwa nnyo speaker nga tafulumako bweru naddala gendako mu America ng'ogendako eyo Bungereza Dubai nga yo takkirizibwa. Sanctions zibaawo naye zijjibwawo era bantu. Njagala okuwa ekyokulabirako mu 1789 French Revolution France yateekebwako envumbo olw'okuba nti yali yeekobaana n'ensi eziri mu Europe okulaba nga baleetawo obutabanguko after King Louis obukulembeze bwe ne bwe baamala okubusaawo baateekawo akakiiko aka continental system 1718 ne tujja kati bwe kaatendebwawo kasaabululawo byonna ebyaliwo ne tulaba nga France yagenda mu maaso n'essaawa ya leero okuva continental system lwe yateekebwawo France nsi eddukira ku speed kati olina bw'ogamba nti Honorable Anita Amongo yateekebwako envumbo tebijja vaawo bwe buvunaanyizibwa bwa executive. President Museveni n'ensi ezaateekawo envumbo bwe mutuula muteesa ku ki? Katutandikiraawo mu kitundu ekiddako tugenda n'okutunuulira obululike nnyo mu kuwummulamu okwo nyongera okubeebaza ate era n'okubajjukiza nti muli ku KTV. Olunaku olwaleero kambajjukiza emikwano gyaffe aba Zion Pursuers Prayer Mountain basangibwa Mpigi wali eri Lukalu ku lusozi awo Zion Pursuers Prayer Mountain. Gendawo osabeko onoonye Mukama ate era weeyawulemuko ku balala osobola okubeera nga munange obeerako mu kifo ekyokusifu osobola okubeera nga onoonya Mukama Katonda. Zion Pursuers Prayer Mountain olutuuka Mpigi ku roundabout oba obuzayo kilometers 5 zokka ng'okutte ku luguudo lw'Eggomba okubeera ng'otuuka bw'otuuka ku masomero erukalu ovaamu n'osobola okubeera nga ofuna ka boda awo nno n'oyambuka n'otuuka ku Zion Pursuers Prayer Mountain. Yitayo omusumba Kiyaga Charles ne Jessica bakwaniriza okusibayo kwa nusu 10 okusulayo n'okusibayo nusu 2,000 so nga ate nusu 1,000 ku saidi eri eyaba VIP. Nkozi kankujjukiza essomero lya Kingdom Joes genda wali eri ku Salama Road Rwasa Stage ojja kubeera nga natofuna essomero lyaffe lya performinga bulungi nnyo mu kibiina ekyomusanvu naye nga bakyetaagira ddala abaana kuviira ddala ku nassale okutuukira ddala waggulu mu bibiina ebya waggulu. Gendayo yitayoko osobola okubeera nga nate munnange osobolera ddala okuba nga weefunira ekifo omwana wo asobola okuba n'omusingi oguggumidde obulungi. Kingdom Joes Salama Road Rwasa Stage ojja kubeera nga olituuseeko somero lya mulembe nnyo ddala ate nga omulabirizi alina package gye yateekawo awo eri abaana ab'ekisulo okubeera nga asobola okubasasulirako ebitundu 3 ku 100 eri abaana abo abagenda mu kisulo. So bw'otuukayo ku Kingdom Joes obajjukiza abakulu b'essomero n'obagamba munange nawulirako ka package ng'omulabirizi alina engeri gy'atukwatiramu kaawo n'asobola okuba nga atuyambako ku ka school fees. Kale nga tuvuddeyo nkyali ne muganda wange Saul Nyakana Kalwanga okulaba nga ate tutambuza ebintu kasina kutwala busujju katono nnyo abantu general picture not NRM only general picture betegekedde akalulu ka LC era olowooza kandize mu tayimu eno ebyobululu ne tubiviirako ddala ne tumanya nti okulonda tukumaze. Mwami Hazi bw'otunuulira enteekateeka okutereeza local government LC wano yina okubeera nga eri cleared kubanga teriyo kintu kyonna kyogenda kukola nga tosoose mu LC n'agenda okweyimirira omuntu yenna mu kkooti olina okuba n'ebbaluwa ya LC. Tulina LCs nnyingi nga zikayanira stamp nga chairman ayina ne defense ayina waliwo abaafa ate nga jjukira tewabaayo by elections mu local governments. Kati bwe waba nga tewaliyo by elections abantu abo bonna ebyalo bisigala nga biri insecure kubanga obutabanguko bwonna buli kintu kyonna ekikolebwa bw'obanga tutambudde na chairman wa LC nkakasa tosobola kubeera wabula nasanyukiddemu ow'ekitiibwa Honorable Balyomunsi Minister wa ICT yakugambye nti gye tunaalaga eyo mu maaso tuyinza okumalirizanga lumu ng'abakulembeze bonna tubalonda omulundi gumu ku local government naye essaawa eno wekyajjidde bwe kiba nga kyazze nti emyezi mu gwokuna kwe kulonda tuli bagumu
okulonda bakutegeke tulonde naye nga abantu baffe balina kulonda nga batunuulidde mukulembeze eki omutuufu kubanga LC yonna bw'etabanguka nga goleseemu ebibiina by'ebyobufuzi atawo kikyamu tulina okulonda LCs nga tugamba ani mwami Hazi ennawanjiri ku kyalo tulonda ani so si kukyamuka n'ogamba nti ffe tulonda Wambuleera tukola tuti abavubuka bajja kubatunda babamalewo bwe muteeteeketeeke bulungi wabula kye tulina okukola kyendaba ekyetaagisaamu mu kulonda kuno twandibadde tugamba nti buli muntu ali ku kyalo ne time frame ekolebwe nga buli muntu tumanyi nti mu LC ey'ennawanjiri mu LC yange ey'ekakoola erubugumu abantu abali mu LC eyo be baba balonda ate ffenna tusalewo nti okulonda kwa ssaawa 4 ez'okumakya kubanga kugenda kubeera kwa mugongo bwe kuba kwa mugongo ssaawa 4 buli muntu alonde so sigamba nti ate ffenna tusimbera yini wano osanga abantu ku ssaawa 7 ez'emisana ng'ate beekina balonda obutayunja balonze ku 9 tuteekewo time nti ssaawa 4 okuwera 5 kulonda LCs kuba kugaddwawo tujja kufunamu ebibala n'emirembe wabula kyensaba abantu baffe mukole okusalawo okutuufu ku LC n'okutali ku babaka ba parliament kubanga ekikukaabya ku LC kisinga n'ekyo ewatuma omubaka omubaka yagenda kubagira mateeka naye gwe etteeka lya LC1 olimenya lwaleero n'ofuna okulamulwa kasita olonda omukulembeze omubi kiriza bagaana gwogenda okukaaba emyaka 5 Norman nkwaniriza muna PLU buuza ku balabi baffe ombuulire LC yandibadde secret ballot oba tugende mu line wa wetwandayanguyiddwa neyanza nnyo ssebo abatulaba balamusizaako akalulu kano nalaba aka NRM kaali ka mugongo nga abantu basimba ku muntu ne bala nti ono ye mukulembeze gwe tukoze eki gwe tulonze tosobola kumubba n'oganda kubadde kubulako omunga ate yabadde ayimiriddewo ne babala nga kwali nga buli muntu amulabye so n'olwekyo akalulu kabeere ka mugongo okusinziira ku byali nawo akalulu kabeere ka mugongo kubanga kana akalulu k'omubokisi saakategedde abayeniyaremu bagamba nti bababye abanupu bagamba nti bababye n'aba opposition abalala naye bwe kanaabaka mu mugongo tujja kwebuuza bakubbye batya ng'abadde asimbyewo nga tumulaba bwe tujja okutegeera obukulembeze n'ekirala njagala kukowoola electoral commission tugende ku ground tusomese abantu amakulu g'omukulembeze kubanga abantu abamu beesimbawo mu bifo ebyenjawulo nga tebamanyi makulu ga bukulembeze bwe beesimbyewo tamanyi kifo kye yeesimbyeko naye yeesimbyewo mu kitundu naye ayagala ki ayagala bukulembeze n'olw'ensonga eyo singa tutuuka ku ground ne tusomesa abantu nti emigaso gya chairman gye gino abantu bwe banaaba nga babasaba akalulu ne muwulira ani ali mwensa esobola okufuuka chairman ku kitundu kuba kati tuli mu PDM tuli mu programu za government ezigenda mu maaso naye ogenda kusanga nga n'omuntu gwe balonze tamanyi na office gy'asobola okugendamu tamanyi naani gwasobola okugendako asobola okumunyonyola ebiruma ki ekitundu abamu basaba kalunga bagamba security in fact kwene ensonga kanjogereko nnyo kubanga ndowooza ffenna tulaba amawulire agali mu ggwanga ennaku olowooza bunafu bwa LCs okuba nti ebitundu bitabanguse kati no kankubuulire abantu abamu beekwasa nti abatuuze abantu abaazaalibwa kuno nga be bananyiniwo be bazaala almost abaana abo abakola ebintu ebyo yes abamu bakyekwasa nnyo so kiba kitegeeza ki nti omuntu ayalondebwa ku kyalo tatwala buvunaanyizibwa bwe okuggyako ndowooza owulira omuntu waba ng'atunda ekintu atunda ettaka atunda kizimbe ne bachairman bafuuka babbi bamusaba 10% tebasobola kumuwa sitampu nga talina bafuna mutwalo bakole batya mubateeke ku misaala balekerawo okufuna ziri eza kaakati ekyetaagisa kyekiriwa
nze naawe tuli batuuze ku kyalo bw'oba nga tookanye nange tonkulembera oba bw'oba nga totunuulire nti bino bye birina okukolebwa ku kitundu tosaba kalulu kaakyo tekitegeeza nti okutusaba akalulu ng'oli chairman w'ekitundu ate otandika okutusolooza tuba tufuuse nalaba mu bwakabaka bw'abafalawo n'abedda abaalingawo nti buli muntu alina omutemwa ogwalina okuleeta era edda bwekyali nti olina okuleeta emmere bw'oba nga togireese gwe toli mutuuze n'olwekyo njagala kusaba abantu abo beekwasa ensonga ya security n'ensonga endala njagala kukoowoola poliisi bannange njagala kukoowoola mukama wange CDF tusaba otukomezeewo enkola y'akayanja etya eya Wembule abantu balina omuzanyo mu kibuga muno n'ojayo jambiya mu musana n'osisinkana omuntu mu lwatu abantu balina omuzanyo mu kibuga muno notema omuntu ng'atema embizi olowooza muzannyo nno olowooza muzannyo ate njagala kusaba abantu njagala kusaba abantu bajje mu perspection y'okutunuulira ebintu mu ngeri y'ebyobufuzi ate n'okutunuulira bano abasuubuzi be bajje mu kibuga abatembeyi kubanga kigenda kukwasa abaana b'abendi nga bagamba nti abatembeyi simanyi bakya aba politicians no guno muze in fact waliwo abantu abaguwagira nga bizinesi yaabwe twetaaga okwekenenya ennyo lwaki ekintu kibaawo leero ne kibaawo enkya ne kibaawo n'enkeera ne bakwata abantu ne tulaba nti abo abantu be bakutte be bakola ekikolwa kino kubanga criminality yo tosobola gimalawo naye waakiri twetaaga okukendeeza ng'omuntu tatambulira ku bunkenke kati abantu mu mayumba babasangamu muntu weebase n'ogalawo ogenda kuzuukuka ng'abantu bali mu njuuyo ye abantu bonna obunkenke bwazeewo ewaffe ekira njagala kukoowoola buli gwe kikwatako mu security yenna iso eriiso lyammwe libeere jjogi seemwaye eriiso lyammwe libeere jjogi tusobole okulwanyisa embeera eno kale bannakampala babajje ku nguudo gwe oli ku njego yogera ebimu kutuyisizza olwaleero kutubuulira beeyiye kati muwakiso batandise okuyingira eyo mubalabako oba obutale bwammwe bukyuseemu enguudo zammwe zitandise okukyukamu abatembeeyi beeyongedde mu kira mwe mulinaanidde Kampala okusooka njagala kwebaza hamu kubanga twakubye omulanga ne tumusaba ekizimbe kye yazimba ku mwala kwaliko abatembeeyi abaalingawo abaana abo babateeke waggulu bakolewo bulungi babateeke waggulu basuubulirewo n'obwo obukolido bwe yabadde ayogerako obwa miliyoni emwemu abatembeeyi basobola okwegatta ababiri kubanga ne webadde aba enforcement be babadde babateekawo wakati mu kubo nga basasula ssente buli lunaku mitwalo ebiri oba esatu kaakati bikwata ababiri bapangisa akantu ewa hamu obwo obuliwo nkimanyi butono naye bakoleremu obwo njagala kukoowoola gavumenti obwo obutale bwa gavumenti bwonna bwe mulaba bulimu abagaga ate nga bwazimbirwa abawejjere bulimu abagaga balina emidaala 5, 10 be bagipangisa mwekenenye nnyo abo babbi nakuba babbi tebapangisa ebintu babikwata kifuula nnenge bagitwala bo kati be bapangisa abalala bagifuula bizinesi nga akatale kano kazimbirwa abawejjere basobole okufunamu n'olwekyo nkoora buli gwe kikwatako genda weetegereza akatale ako kali katya abagaga be bakajjuddemu batambula bavimba kubanga bakafuula musuubula ate Pulezidenti Museveni azimba butale buno busobole okuyamba omuntu wa bulijjo wawe yakazimba wali ebusega naga abantu bave kuki makubo naye kimanyi ng'ogenda kwekenenya ng'abantu abaali ku makubo okwo nga sibe bali mu katale yes ng'abaali ku makubo babajjawo tebalina bwogerero oyogera oyitewa ffe tuli ba mukisa nti ojja wano n'oyogera ku mpewo meseji yo neetuuka eri abantu abamu naye waliwo abantu abatasobola kwogera ddoboozi lyabwe ne liwulikika n'olwekyo njagala kusaba bekikwatako abanayuganda bw'oba ng'oli mwoyo gwa ggwanga tetwetaaga okwetuma mwoyo gwa ggwanga kubanga oyagala kwekwekamu kubba
weeyite mwoyo gwa ggwanga ng'oyagala kuyimusa ggwanga ly'omu bulambulukufu. Baminisita mumenya pulezidenti katini baminisita mumenya pulezidenti pulezidenti Museveni n'alabirikira mu buli kintu pulezidenti Museveni baminisita abo abamu tebamanyikiddwa na mu ggwanga naye nga baminisita wano. Kale ebye Kampala tubiveeko katono akadde kensigazaawo mbuulira katono nnyo omusajja mumulemeddemu mukyalemeddewo mwagala kujjayo Kalwanga dakika nga 2-3 tusiibule. Niwaza nnyo muganda wange Norman kadde nga ntera omulengerako ne katutuuse wano generation yeno ogiraba eri wano gavumenti gyeyino salira amagezi kubanga befe abakulembeze abali mu kutambula abagenda okujja enkya. Mwami Hazi busujju tetulina lutalo ffe tubanja ekintu eki buwanguzi bwaffe. Abasajja abamu baatugamba kalonde kakuume kabanje ffe busujju twakitegeera. Nze naweebwa obuvunaanyizibwa okubeera mobilizer owa Greater Mubende nga supervisingibwa team leader wange Honorable Kiwanda Godfrey Subi ndi wa NRM. Nze mbadde nkulira campaign za Honorable Vincent Nyanzi ebusujju era omulimu tugukoze. Honorable Nyanzi n'awangula akaki akalulu emivuyo gyonna egyalabikira mu kalulu k'ebusujju twagiraba we gyali emiwaatwa gyonna ne tugiraba ne tulwana okulanga Honorable Nyanzi awangula akalulu ne bikola ki ne bigaana. Siyinza kudda wakantuule nga bannabusujju essimu yange yine eyaka bakubuuza ki ekiddako. Ekiddako kiri wabakama baffe mu NRM kubanga bwe twasaba His Excellency President Museveni nga tuyita mu Honorable Aruna Kasolo nga seke member waffe Secretary General waffe Owekitiibwa Richard Todongo ne President Yoweri Kaguta Museveni bayingire mu nsonga z'ebusujju zigonjoolwe naye tezisobola kugonjoolwa nga tuli ku street kwokka ziyingira mateeka ensonga baziyitira isi n'amateeka n'amateeka yes ne tuyingira mateeka kwaka nga pate terina kyekola wabula okuyambako obuyambi okulaba nga tununula ekifo kyaffe. Bannabusujju tubagamba nti akalulu akatumenya ne tukanoonya tugenda kanunula nga tuyita mu mateeka. Temutidde kubaliyirira manya kuliyirira musajja nga biganye teriyo kintu kyogendamu nga tokimanyi kubeera osobola n'osaba ebibiri wakati ng'omaze ovuluga akalulu k'ebusujju n'olangirirwa naffe tusaba okutuliyirira obudde bwaffe ne resources byonna bisoboka era tugenda mu kkooti very soon nga gazeti emaze okukola ki okufuluma ey'abaami tuseeyo petition bannabusujju obuwanguzi bwaffe tugenda bufuna. Nze okufulontinga sirwanyisa muntu nwanyisa system muganda wa kwevuma nze muva wamu mwayonkalimu nayo omulimyeka empindi ku mabega. Mwami Hazi nze njagala okusigala mu byafaayo nze omu alaba ekituufu ne bwe mba nga nsigadde bwogo. Nze ndi wa NRM ekifo kyenwanirira kya NRM ekyabeebusujju bannabusujju mbeebaza osigala nga tuyimiridde wamu. Njagala okubasaba musigale nga tuli kitole ngaba NRM busujju egenda kudda mu mikono gya Honorable Nyanzi. Honorable Nyanzi ateeka okubeera omubaka wa Parliament 2026 2031 mukama nga ye mubeezi waffe. Norman basiibule bannakira njagala kusaba kubaka tuli ku ggwanga lyonna obunkenke bwa ggwanga lyonna beebuuza ekiddako President Museveni aleeta ki agenda kulonda minisitani abamu ba minisita batandise okuteeka mu ssente baboogerere baziwani nkugambye batandise okuteeka mu ssente baboogerere basobole okufuna obwa minisita naye njagala tunuulira abantu abasigala nga basirise naye nga basobola okukola. Kale nsaba abantu abanaaweebwa obukulu mukole kubanga ffe tugenda kubateeka ku nninga naye babalanda bamuleke babalanda bamuleke babalanda bamuleke awo kale kankuleke kale badde katugende mu banafa baza